Tewali kijja tambula. Constituency egenda kufa, gwe mugezi wa constituency, gwe mugezi wa district, muganda wange njagala okugamba kakati. Tugenda kugulawo olutalo. Lutalo kyolo. Waliwo ffe abaagala ebyobufuzi nga tetujja kwesimbawo. Operation buli mubaka amaze ebisanja 3 mu constituency fuluma. Tulabe kubapya. Tewaliwo ekyawandiikibwa nti gwe mugezi wa constituency eyo. Nti bw'ova mu constituency eyo egenda kufa, abalala bonna bakyenje, mutiisiza. Tosobola kuŋŋamba nti President Museveni aluddeko nga naawe kenyini oluddeko. Omusajja wa Burkina Faso bwe yajja yafuumuula buli kakica. Teyakoma kujjaku omukulu yekka. Naye bonna ne bana abaali ba minisita bamaze mu palamenti, maze mu ministry emyaka bwe giti, kyekibaleetedde n'okubba okufuula ebyobufuzi omulimo. N'olaba omusajja, nze waliwo omusajja we nakulira nali mu P5 nga mubaka wa palamenti MP n'atufuga ebisanja byali oba 2 oba 3 ne bamuwangula akalulu. Namulabye akomawo ali myaka 7. Akomawo atandise kuwana Nuupu. Kati ndi wa Nuupu. Jangu mu Nuupu naye nga toze kwesimbawo. Muganda wange bana abasajja si busungu naye akamanyiro kasusse. Gafudde ebyobufuzi omulimo ne gamaliriza nga gabbi. N'okibuuza nti bw'ova ku bubaka bwa palamenti mulimu ki gw'osobola okukola nga tekigulina. Kati operation buli mubaka akulembedde ebisanja 3 weefulumye nga tetunakufulumya. Mbukati mbalekeraani. Otulekeraani? Watusanga nani? Watusanga nani? Era Mwami Kyagulanyi nga mugaba kaadi musunsulemuko. Obadde mu palamenti ebisanja 3, obadde mu palamenti ebisanja 4, mbwera okyazoganya. Ebikulemye okukola emyaka 15 ogenda bikola myaka 5 gye tugenda okwongera. Mbwera akyazoganya? Mbwa akyazoganya. Yesu mu lulimi lw'abavubuka. Okaddiye olina kuba advisor wa kibiina. Yotyo nti bino tetwabikolanga tuti. Tetwabikolanga. Bwe twatuukanga mu mbeera twakolanga bwe tuti. Naye ne tufuna obuzibu nga kati ate abo abakadde ffe abavubuka ffe tubawabula nti naye kino tewandikikoze. Newankubadde kiri bwe kiti naye ate kati wano onzijjukiza kyo gye wakola nga ogaa nti teweesiga muntu, abakadde babbi, banaddiini, basheeyi, baani. Tewali muntu kati Uganda yayonoonese. Olaba omusajja omukulu ng'akuba olusekekyere. Leka naawe. Ng'akuba olusekekyere. Kigambo kyatongozeddwa kityo. Bakitongoza. Nogaa kati olaba ono akola bw'ati. Kati ffe tukole ki? Okimanyi nti Uganda we yatuuse tewali bantu betulabirako. Bino bagamba nti bekyakulabirako. Eri abaana abato. Olabire kwani? Mbuulira. Ku mukulu. Ku mukulu. Olabire kwani? Olabire kwani? Tompanda bannaddiini abaliwo. Olabire kwani? Tulabire ku bannabyabufuzi. Muganda wange baliwa. Muganda wange ekiri mu ggwanga kibi. Kirala nnyo. Naye ate tetugenda kukkiriza, omanyi balina enjogera gye boogera. Abo bamaze ebisanja 3 bisanja 4 mu palamenti tubagamba bannange muwummule mulekere abaana abato bakwatemu. Ne batandika okuwoza mbwe eggwanga tetugenda direkera bano baana abato batalina kye bamanyi. Nedda, ekyo mukyogera kutwesibako. Operation kujja bakadde mu palamenti, kujja bakadde ku bwa ssentebe, kujja bakadde ku bwa kansala, kuva ku bwa ssentebe bwa kyalo. Nosanga ekyalo ng'abaana ebitundu 9 ku buli 10 bavubuka naye ng'akulembera wa myaka 7. Okiraba? Gwate yenkya ya nagamba nti oyo abadde mubaka okuva ku mulembe gwa CA. Abamu bafiira nabo. Nagamba mbu oyo buli gavumenti ejja abeera minisita. Bamuzaalira ku ekyo. Ebyawa. Muganda wange abavubuka abanyumirwa okwesimba ffe ne tujja kujja. Naye abavubuka abanyumirwa okwesimbawo mujjemu obusajja obukuze. Nammwe abasajja abakulu ate enjagala abo abeesisigiriza ne bagaana okuvaamu tubateekeko akalulu ka pressure tubaavuwaze. Kinaakola?
anti bwe katuuka nga tekakyalina maanyi ganoonya akalulu kagenda kugula kagule ate era tuzirye tuzirye. Omanyi okulembera emyaka 15 ng'olinamu ku busente ekisanja ekikuteeka ku myaka 2 ne kikwavuwaza emyaka gyonna 15. Bw'ogaana okuvaamu tugenda kulya obusente bwo tukwavuwaze emyaka gyonna 15 obeere ng'okoledde bwereere. Naye bano abasajja si kulimba muganda wange, bafudde ebyobufuzi emirimu kyekizibu. Ndowooza obanga kiyinza obutakola naye kyandibadde nga tuli mu kulwana okuzzaawo ekkomo ku bisanja n'ababaka babekebokemu ku bisanja bantu bafune ku nsonyi, kubanga omuntu buli lwalwa mu kifo atuuka n'alaba nga weewali amaka ge, weewali obulamu bwe, weewali obujjanjabi bw'abaana be, weewali emmere ya mukyala we n'emmere y'amaka, n'atuuka nga takyalina gy'agenda kulaga. Y'ensonga lwaki obawulira ng'atuuka n'agamba amwesimbyeko nti gwe tojja kunsobola nawe kinaaba kyetaagisa kukumiza musu nja kukukumiza. Tewamuwulira? Namuwulira. Gwe weesimbako tomumanyi, nja kukola ekitakoleka. N'okuwaayiriziganya gungi mu bintu bino, kwesiiga gundi. Ne mutuuka ebyobufuzi ne mubifuula ebyobutwa lwaki kulemera mu bifo. Operation 2026 bigenda kunyiiga, omanyi birina entondo naye temukyatutiisa, tuli bavubuka. Nze siryanga ku ssente ya munnabyabufuzi, tompanga ku kikumi kyo tondeetako ntondo zo, obadde ozirya na mukazi bo na bbaawo na baana bo. Buli mubaka wa paalamenti ng'obadde mu paalamenti ebisanja 3 weekube mu kifuba, beera muntu mulamu, funa ku mpisa, funa ku nsonyi. 2026 todda, siibulako naffe tukulabe nti wasiibula. Winikiza tabasanyusa. Winikiza tabasanyusa. Mwami Gerald Sendawula teyabasanyusa. Ani omulala awo? Mwefuula nti mulwana, President Museveni yaluddeko, tukkiriza nti aluddeko, naye nammwe muluddeko. Bw'aba agenda nga nammwe mugenda, kubanga mufugidde mu gavumenti empya twagalira ababaka bapya. Beera bulungi.